Omuyimbi Atuse mu ggwanga olunaku olwaleero nsasage yennyini so nga ebifa mu concert ya Pastor Wilson Bugembe mbikuleetedde ya lwaleero. Happy birthday Freddy Kajubirumbuye naye agafeeyo nga kuleetedde so nga sindi Esanyu naye alina kyabagamba byonna nzize mbikutuuseko nkwanirizaako nnyo gw'olina tulaba nawe atuwuliriza oli ku Vic exclusive buterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like mkono gwange bw'oba tonnaba kubeera ng'ate ogikampera. Tubeera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dduwa ajja kulombera edduwa ey'ensonga mukubire ku namba y'essimu Jola mshitabe chiri mukrani esembya 067 Bobanga omaze okulikinga ka video nkwano gwange ntandikiddewo bwenti andise n'omuyimbi The Ben ono nga yatuuse olunaku olw'eggulo wali eri ku kisaawe Entebbe akawungezi era bw'atyo n'ayanirizibwa abantu ab'enjawulo mwabadde n'omuyimbi Crystal Panda omwabadde omukyala Ivry Namlondo oluvannyuma lw'okutuuka ku hotel emanyiddwa nga Sheraton wali eri mu kibuga Kampala ono yasanzewo olukunkumuli lw'abannamawulire ababadde bamulinze bwe batyo ne babeera nga abba mu sso ya kajojijoji w'ebibuuzo waawo abadde ateekeddwa okubeera nga apafominga bw'atyo omuyimbi ono n'agamba nti olunaku olwaleero ateekeddwa okupafominga wali eri ku Garden City ku rooftop era nga munange abantu bamubuuzizza interest biri bitya naye nno teyabadde mubi n'abannyonnyola nti mitwalo 10 ejjoka okuyingira mbw abo abanatuuka mangu bakuyingirira emitwalo 8 abantu nga balina sente mu mbeera eno nga economy yewanise so omwami ono mu kwogerako ne bannamawulire bamubuuziza nti enkolagana ye n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula oba fiye lwaki bateekawo okusikangana omuguwa munange ono yakinnyonnyodde bulungi n'abeera ng'ategeeza abantu nti ekyaleetawoko obuzibu wakati we ne Rema wamu ne fiye nti yakola oluyimba ne Rema Namakula ate oluvannyuma n'akola n'oluyimba ne fiye naye ekibi we kyajjira oba ekirungi we kyajjira nti oluyimba lwa Rema lwe lwasooka okuteebwa then olwa fiye paka n'olwaliro teruteebwanga abantu naye yennyini nga agamba tamanyi lwaki olwa fiye terwateebwa ng'ate yiye ng'omuyimbi ayakola ekisoboka kyonna okusobola okulaba nti oluyimba lumalirizibwa era ye paati eriye gye yali alina okuzannya bw'atyo n'abeera nga agimaze afundikiddako ola abantu bonna okugenda beeyiwa embungi wali eri ku Garden City rooftop olunaku olwaleero basobole okumuwagira nga apafominga kale agonga nga atadde ebbali ate ye omwami David Lutalo avudde bw'atyo n'abeera nga akoola abantu okujja mu bungi bawagire show y'omukulu Pastor Wilson Bugembe eno nno nga yo egenda kubeera wali ku Serena Hotel olunaku olwaleero abayimbi bangi bazenga bayita obanga bakoola abantu ab'enjawulo bafanzi baabwe okujja bambi bawagira omuyimbi ono Pastor Wilson Bugembe olw'ensonga nti amaze ebbanga nga takola concert okuva mu mwaka gwa 2017 paka olunaku olwaleero era nga ne concert ye yasembayo okubaayo abantu bagirabira mu nkuba namungi w'enkuba yagigwamu awabula Pastor Bugembe teyaggwamu maanyi naye olw'okuvaako olwo bambi yawumuzaamu ko kati ni ku concerts azemu kukikola ku mwaka guno so mugendayo Pastor Wilson Bugembe muwagire ku Serena Hotel emiryango gigulwawo andoza sawa nga mukaaga nkale ate yo omukyala Sindi Esanyu Sindalela tusonga za concert na bivulu olunaku olwaleero Mother's Day naye agamba be munyonyo bamulindirire lwansonga nti ebyabadde mu Dubai wali wiringi okubibanyumiza nga ayita mu bagita bandi sindi nga abaperformingira live abanyumize nabiki ebyamutuukako bwe yali e Dubai promoter yateekawo mbeera ki so Sindi Esanyu naye abayita mu ngeri eyo mugende mumuwagire ate nate tulabe ekinaddira nga concerts ate nzitadde bali ngenda kubeera nga nkwongerayo mu mawulire ga Sheebah kalungi abantu n'abasinga bali balowooza TikTok y'abantu kwemolerako enjogero olunaku olwaleero ng'omukyalo no Queen Kama amaze okubeera nga ate ajoyininga TikTok
n'abakyala naddala kitukira ddala mu basajja abatalina kyebagala kwekolera mu nsonga ezimu challenge yansekubikuwe gwe kenyinyi ogende masolo kubera nga ebisiga obyewulirira kubera nga ate byekola byokka tulabye abantu bangi abavudde ne babeera nga bajoyininga TikTok ng'ate mwana wattu yajjanga ya Lusaago era nga n'omu ku basembeyo okugijoyininga wano ku b'amaanyi ye mukulu His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne bagamba nti Bobi Wine olumbye TikTok bwetyo n'olunaku olw'eggulo we lwagendedde okuziba nga n'omukyala Cindy Esanyu amaze okujoyininga omukutu guno ogumanyiddwa nga ogwa TikTok era bwatyo nalekayo ne challenge ndabyeko ku account ye ng'ekulira ku misinde gya waggulu so nawe tekikugaana kuyitayo ko n'omufollowinga ng'ate ago nga tadde bali happy birthday omukulu Freddy Kajubirumbu ye teacher Chemical Ali olunaku olwaleero mazaalibwa ge era ng'abantu bangi bavudde ne babeera ng'ate bamuwishinga amazaalibwa amalungi era nga n'abamu ku bo batandise okumuwishinga amazaalibwa olunaku olw'eggulo nga bagamba tebasobola kukyebera kugumiikiriza budde kukya olwaleero basobole okugamuwishinga so happy birthday Freddy Kajubirumbu yefe wano ku Vic exclusive ne Wonderboy UG atukwagaliza amazaalibwa amalungi kansubire nti ne ba followers baffe oba ba subscribers baffe ba Queens ne ba Kings bagenda kwagaliza amazaalibwa amalungi bampita Vicky bwentyo bwenkoze olunaku olwaleero mbasiibulidde wano mubeere bulungi mweraba.